صلوا على النبي صلوا على النبي ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti niwo muzimbayo yanjula banaye twefuge agenda kutola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma honorable Kasola atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti so mudakiika nga bbiri ejja kuba ewedde neza nyegeje neyazege mu ggwanga Uganda temuli muntu asinga kusula bubi temuli muntu asinga kulya bubi temuli muntu asinga kububa tulo nga Mwami Museveni olimba vaawo naawe kati uliriza ali entebe mu ntebe uliriza mukutu EKTV Media Uganda nange Eke Master nga bulijjo wabula olwaliro sizenzeka nzize n'omugenyi nga bolaba mu studio zaffe wano onaku olwaliro musajja wa Kabaka soko buuze ku bantu kubanga ensonga nnyingi nnyo onaku olwaliro tusimbule kale abatulaba namwe abatuwuliriza tubeebaza okubanga mutwagala entakera ndowooza ndi mupya mu maaso gammwe abamu naye abasinga ku mwe ndowooza siri mupya neyanziza nnyo okubeera omwana azaaliddwa mu maka ga EKTV Media tugatambulanga ffenna mbasuubiza mwekumire ku mukutu guno mugenda kufuna ekyenjawulo kakati onaku olwaliro tugenda tutandikako mu Electoral Commission ensasagge egudde mu Electoral Commission kino mbadde sikiwulirangako ku myaka gye nnyina mikwano gyange batugoberera viri ensoko gituwere ekigalo nga bulijjo esobole okubeera nga message eno etalaga ensi yonna kino sikirabanga ku musajja wa Kabaka abasajja mu Electoral Commission Dr. Engineer Byabakama agamba nti okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya ayina okuweebwa biliyoni oba obuwumbi 62 ewatali ekyo kino kiragawa mu maaso ga Uganda eragawa kakati abatulaba njagala mutegere bino ebigambo nti eggwanga Uganda tekiddawo ne kikulumya omutwe nti bwe mubanga muli eyo mwesunga okukyusa obuyinza obw'eggwanga Uganda nga mwesigama ku nsonga z'akalulu oba nga muyina obwesige nga muba mukwabo abalina obwesige mu bukiiko nga Electoral Commission nti bunaabawa obwenkanya mu nsonga z'okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda mbagamba mwekabire lwaki njogera bwe ntyo nti gusooka olowooze essaawa zino Byabakama tubulayo myezi bwezi twolekera akalulu aka bonna January gwe lowoozaamu ye nga ye omuntu yayimiridde kuki yasinzidde kuki okusituka agambe bannayuganda nti Electoral Commission yeetaaga obuwumbi 62 okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya ekitegeeza nti singa zigaana okulabika ensimbi ezo bannayuganda temusuubirayo ki kalulu k'amazima n'obwenkanya kitegeeza ki bwe kibanga obutalabika bwa nsimbi ezo obukadde 62 kisobose okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya ku gavumenti gye tumanyi ekulembera eggwanga Uganda Mwami Museveni sente zigenda kubula myaka 4 sente zigenda kola ki sente bwe zinaabula kati olwo omulonzi omuwa magezi kitalonda nanti kati mugende mulonde kakali bwe tunalonda nga sente zibuze olwo tusuubireyo ki nanti wuliriza bye muzize musuubira mu nnaku eziwedde obululu obuwedde bonna kyemba musuubira nakati nze ensonga yange eriemu bannayuganda muva muleke okwelumya na mitwe okulonda mugende mulonde buvunaanyizibwa bwe okulonda era ddembe lyange era ddembe lyo era kikakatako bwe nga munnayuganda ogenda okukola ki okulonda naye okulonda kwe Uganda just ku omuganda bwakyogera nti kutuusa mukolo awo protest vote weyingiriramu kati abasayide eri aba NUP ubagire ne bakugamba nti ekimala protest vote ku mulundi guno yekola ki yegendo okukola kubanga bo bakimanyi munda nga NUP nti Uganda obulu bonna obubaddewo ebbanga lyonna okutandikira eri nga n'Ekyagulanyi si avuganya Mwami Museveni tulaba akalulu k'amazima n'abwenkanya watwalambu Museveni mu nsiko wadde yali asembye kakati bw'omala okutegeera ebyo nti Uganda bukyebaawo tefuna akalulu k'amazima n'abwenkanya kati ku mulundi guno n'owuli ebigambo nga eby'omusajja oyo omulamuzi Byabakama Engineer Simon Dokita
dokita byaddala oba bano ba dokita ono so obusawo kusoma bitabo omukenkufu omukenkufu kale naye abakenkufu b'eggwanga Uganda beewuunyisa naye bano Uganda kisobola bagamba nti byewuunyisa mu ggwanga Uganda tugende tulonde naye tulina okuba tukalonde kati mugendere ku nnono oba mugendere ku mulamwa ekibiina kya NUP gwe kibagamba kubanga kyekibadde kijja kibulamu mu kutuusa obukulembeze mu ggwanga Uganda protest vote yebulamu mu buli bwonna obubadde bubaawo bubadde bubulamu protest vote kanoonye kalonde kakuume kabale bwe bakabba kalwanire kalonde kakuume kabale bwe bakabba kalwanire kati bino byembadde mukola naye ogenda n'olonda akalulu noddeeka mbusimanyi kanire byabakama oba kiggundu agenda kulangirira ani kuguno omulundi ekibiina ki NUP kigamba nedda ate nga kyekituufu buli munauganda yenna ayagala okutuusa obuyinza mu ggwanga Uganda ansi eryemu protest vote eyanza ku nsonga ekwo kakati mu nsonga eno nga sinaba kubeera nga tugiviirako ddala ekitegeeza nti ensimbi bwe zirabika biliyoni 62 kati lindako wano waliwo akabadi uliza kati gavumenti egenda kuvayo kutegeeze terina nsimbi Simon Byabakama zakola ki zasaba bw'abanga Byabakama agamba tewali nsimbi ziteeka kalulu kamazima n'obwenkanya lwakuba kizibu okukyatula naye ansa ziriwo bbiri eyinza tutegeka kalulu oba kategeke mu mbeera yonna ekyo kitegeerekese okategedde musajja Kabaka nze nkitegedde naye kaakati tuddeko ku sayidi eri nga biliyoni 62 zirabise akalulu kagenda kubeera kamazima nabwenkanya tekisoboka okulonda ne direva kannanname tekisoboka protest vote wadde sente zirabise protest vote oba tezirabise protest vote kikubeere mu bwongo protest vote yes kikubeere mu bwongo nti protest vote oba zirabise oba tezirabise ansi eryemu kukakuuma kukabala nakubeera nga bagambira nti zigizaga lwanira otandikirawo okulwana kubanja akalulu yes ate ku muntu guno banauganda kyenjagala mukole bane mulonde enona gye mutalondangako gwoba oli mwana ng'olina mama wo mukadde nnyo nga abula obwere talina maanyi gagenda kulonda kuno omuteeke ku mugongo muweeke ate bwentuuka ali okulonda anaasobola okulondawo yekka bamulaba tebamulaba nti mukadde ogenda omuyambeko nga talaba bananzikiriza okuyingira wali protest vote obagamba abanagenda okukulebesa bagambe sebo tuli mu protest vote edo ekitegeeza jjajja wange bw'aba mukadde nzikirizibwa okgenda naye nze ne mmulondera genda naye mubuuze kuba kimanyi omukadde ng'asobola okwogera aba ategeera naye buzibu obusinga oba kyetagisa kumutegeka kamera bamuteerewo ka kamera mutegeere biki byayogedde basinzire ku bakole ki ngende mutiikingire wayagala wayogedde okategeere temubalekaayo abakadde bagende beetabe mu protest vote okutuusa obuyinza mu ggwanga Uganda ku nsonga y'emu nga sinaviirawo ddala wano ensasagge ey'omutawana ennyo olunaku lw'eggulo yalabiseeko ku NRM ogamba mu kakiiko NRM ke yateekawo mbukagonjoole abamu ababba obululu buno kitegeeza ki kino kubanga twagala tukimanyi tekijje ewaffe kati labayo kankugamba ebigambo bino eva politics w'ekibiina ki NRM abaako ebyana n'abaana kano kankaddemu bakategere bulungi abatulaba nti politics w'ekibiina ki NRM alimu ebyana n'abaana kati omwana talifuuka kyana kyokka ebyana tebisobola kufuuka ki mwana ntegeeza ki kakati ngenda kuwa ekyokulabirako olunaku lw'eggula akakiiko akakateekebwawo twalabye General Ashande ono nga y'omu ku baagala okukikira abantu b'Emiyaga owa Ssekikubo Federal gyali kati ebyavudde mu kamyufu ka NRM kyalaze nti Ssekikubo abawagizi ba NRM abamulonze emyaka 15 miramba nti ku luno baakoze eki bamuvuddemu ne balonda omusajja simanyi oba nti obodde omuzeeyi era muzeeyi kubanga tityobodde muzeeyi ate muvubuka yes nti kati abantu ne bava ku Ssekikubo w'emyaka 58 ne bagenda ne balonda ow'ensanvu kakati ntegeeza ki bw'otegeera ebintu ebyo nti ku baana ababiri nkuwa example y'ebyana n'abaana nti ebbanga lyonna Ssekikubo
lyabadde mu parliament ng'omubaka wa parliament ku tiketi y'ekibiina ki NRM enfundwa nnyingi zirabiddwako nga yeenyigira oba ng'ali ku sayidi ewakanya enteekateeka ez'ekibiina. Kaakati NRM yatudde n'egamba yes yatudde n'egamba bwe kiba nga Ssekikubo ali ku tiketi ya NRM bana NRM olw'emiyaga bamwagala bamulonda katulina kukola ki okulaba nga tumusuuza tuteekeyo ani nti ne bamagamagaawo bagenze okulaba nga balina omwana ekitali kyana olwo afuuse kyana yes olwabadde kyana ebbanga lyonna kubanga nkugambye Ssekikubo y'omu ku babaka ba NRM oba babadde bali mu parliament nga bali ku tiketi ya NRM naye nga tebakkirizanya n'ebyo ebiri mu NRM. Si yali yakuŋŋaanya emikono gy'aba commission okubaja mu busika yoyo yali yakulidde yes n'emikono yagiweza naye sipiika n'alemesa enteekateeka kati NRM yatuuka n'ebala alegamba Ssekikubo tumuwaani anasobola okuba nga amusigukula oba by'amaanyi oba bya mirembe oba bya ground bantu bagenda mulonda ne bagamba ekitu musajja waffe Washande twali naye mu nsiko ekyokukola kyonna akola ki akimanyi batirayo n'omuntu eyo wawulidde Washande yagambye enaku lwegyo yabadde mu kakiiko ka NRM yagambye nti abantu abafiira oba omuntu eyafiira mu nteekateeka ezo Fedde Ssekikubo yamuvunaanyizibwako era akimanyi ye yamutta. Ssekikubo yali ayina emmundu omuntu yakuba emmundu yali musirikale ye NRM mutusonyiweko kakati abatuwuliriza tukomyewo ndooza ku mpewo mbadde mbalaga nti bwe kiwanga General Washande omusajja ayina emmundu n'amagye ng'asobola okusituka n'alumiriza Fedde Ssekikubo gwe tumanyi ffenna bannayuganda nti wadde munnakibiina ki NRM naye enteekateeka ez'ekibiina zibadde tezimufevalinga mu byonna kati kankuba ekyokulabirako osobola okwebuuza n'ogamba lwaki Ssekikubo bw'abanga ebbanga lyonna abadde awakanya enteekateeka ez'ekibiina lwaki kibadde kimuwa kaadi NRM ekimanyi teyagala muntu eyagala kifo numbers okitegedde nti bakimanyi bulungi nti olw'emiyaga NRM gyeri kituufu naye ate Fedde Ssekikubo tabuusibwabuusibwa bwagazi bw'ayina eri mu lw'emiyaga oba tokategedde bulungi nti kakati n'oba nga kiwagi n'oba nga abadde amaze ebbanga ddene ng'awakanya enteekateeka ez'ekibiina ki NRM naye yaliyo abantu b'emiyaga gwe bakola ki gwe baagala nti gwe NRM n'onasituka n'otwalayo omuntu omulala kiyinza okubeera ekizibu ky'okuwangulayo kyokka nga NRM yeekugamba njagala nnamba na kifo saagala muntu era y'ensonga lwaki nti Fedde Ssekikubo abadde akyakola ki akyaweebwa tiketi ey'ekibiina kyakola ki kyalabikanga kyawakanya enteekateeka zaakyo. Mumbeera eno mbadde nkugamba obadde kyatugamba mbadde nkyabagamba bana muna tusonyiwamu ku katono kayitamu masanyalaze gadduse naye mbadde nkugamba nti Ssekikubo okubanga NRM ebbanga ery'emyaka 15 ebadde ekyamuwa tiketi nti yabaddeyo okitegeera nti wadde avumirira ebikolobero byabwe oba avumirira enteekateeka zaabwe sirowooza nti Ssekikubo Fedro wadde abadde awulikanga kiwagi oba alabikanga kiwagi munda mu kibiina ki NRM naye NRM tukkiriza nti NRM n'ekibiina ki NRM kikkiriza nti olw'emiyaga kiinayo abawagizi naye ate abawagizi abo era abawagizi ba NRM bawagizi ba Fedro Ssekikubo ng'omuntu nga tuzze mu mazima emyaka Fedro gyafugidde abantu b'olw'emiyaga bw'ogenda ng'obuuza muntu ku muntu ng'oggyeko bino politics nsimbi simanyi ate jeno ate biki ebitundu 9 ku buli 100 bikugamba nti Fedro Ssekikubo abakoledde abatali kubuusabuusa kubanga nzijukira mu 2012 mu 2019 nga tuyingira covid awo waliwo ekitundu kisangibwa mu Ssembabule abamanyi Ssembabule ng'ovudde bayitayo Mpumudde akaalo n'ogenda ku luguudo olwo olugenda mu katawuni kali eyo mpaka bakayitayo Kyemmamba simanyi oba omanyiyo muganda wange kati njogera mu Ssembabule kati ndi mu Ssembabule munda bwe njogera Ssembabule mba mu lw'emiyaga lyantonde kabula byo bityo byegattagatta awo
kati waliyo ettaka erimu lyenzijukira lya gavumenti kuliko abantu abatuuze abaali basenga ku ttaka eryo emyaka emingi ddala abamu baali balaalo nga balunzi balina ente abala bantu ba bulijjo abalimi nga beeyambisa ettaka eryo lya gavumenti ne bateekako ebyobugagga byabwe okugeza ne basimba ensuku ne bazimba amayumba kati jojjuza mu 2019 nga twolekera 2020 NRM abakulu mu NRM kanjogere ku mubaka ebiseera bye yali eyo bamuyitanga Amos yali muna NRM yakiikiranga abantu beryantonde yakiikiranga lyantonde Amos bayekabula Amos yesera gemanyage yateekawo embeera bateekawo force nene ku bannasembabule abantu benjogerako bazimba amayumba ku ttaka eryo bazaliddeko abaana bakuze then aleeta olugezigezi nti agobako abantu abo manyi Feddo kye yakola ngamba Sekikubo buli abantu yakwata omuzindaalo n'alange n'agamba tewali muntu yenna ali ku ttaka lya gavumenti kuno agenda kulivaako yabawana amagezi n'abagamba mulete n'ebitoke mudde musimbe ensuku wano waafuuka wammwe gavumenti oba tekyabaagalawo efune engeri gyebakolaki gyebasasulamu mufune gye mulaga okitegera kati okuva ku mulundi ogwo abantu abali mu bbendo benderi ya Ssembabule eryo lyantonde balina engeri gye baagalamu Sekikubo ng'omuntu ate n'afuna obukyayi olwo kyokka ate eno mu bakama be munda mu kibiina ki NRM n'abo abaala abalimu be twayisa abaana ate jjukira bo bongera kukola ki kumukyawa kumulabanga mulabe waki wa gavumenti so n'olwensonga eyo nti NRM yadde alina okukola buli kimu oba kutta abantu oba kuyiwa musaayi gutya okulaba nga bateekawo omuntu asobola okusigukulula Feddo Sekikubo nga si mulala ye General Washande naye nga amazima gali nti ng'oggyeko ensimbi n'okweyambisa amaanyi General Washande ku ground nedda bino byange by the way bino byange the energy master Chopa Uganda General Washande ng'oggyeko ensimbi ground italiyo tobadde okiraba kankuwa ekyokulabirako General Washande ye muntu eyakwata ensimbi n'atikka ba tiktokers ab'e Kampala n'abatwala mu Ssembabule lyantonde okumunoonyeza akalulu bakoleyo tiktok yes obujulizi we buli sente ziyiika buli sente z'abasajja okitegedde ezaffe kati nkugambye mwana mu kibiina mu NRM mwana kati ng'obuya sente azijjawa atoyinza kudda mu zizo gwe Munnayuganda era obajja waliwo ekisawo kye bakwatamu nga tekikalira ate nawulidde bagamba nti mu kakiiko kana ka NRM nga tugenda okuva ku nsonga eno nti ate be bawawaabira ate be balumiriza abo abawawaabira nti be bakola emivuyo kati ebyo byonna bisuubire era kati nkugamba nga sera tugiddweko ensonga eno tugiveeko kankugambe buli eyawangula mu kamyufu ka NRM buli eyawangula mu kusooka agenda mu maaso agenda kusigalayo kubanga byonna obuvuyo bwolaba bonna bwe boogerako bwali powered by NRM okitegedde obuvuyo bwonna bwe walaba obwalabikira mu kamyufu aka ka NRM bwali powered by NRM kati kyogamba te yetuuse okuba ekintu kyayo tuve ku nsonga eyo tugiveeko naye nga mu National Unity Platform abantu batandise okuyisa amaloboozi twatandise okugawulira nga bagamba ate kakati tebalina kamyufu naye njagala otubuuliremu olowooza National Unity Platform ng'ekibiina ky'abantu ba wansi ekya Munnayuganda ensonga bagenda kwesigama ku nsonga ki okugaba kaadi mu mazima n'obwenkanya kaakati kasobola okutegeeza bannayuganda bannayuganda muli ba mukisa nnyo okubanga muyina Kyagulanyi era mu byobufuzi by'eggwanga Uganda tetufunangayo munnabyabufuzi nga Kyagulanyi atya Bobi Wine ogolaba ye munnabyabufuzi mu ggwanga Uganda alina buli kimu munnabyabufuzi kyandibadde nakyo lwaki njogera bwe ntyo abate bampuuga ne bamuwalana batyo kati abo si bannabyabufuzi bampuuga balina kategori yabwe gye bagwamu eri feri ate nga bo balowooza yeri tekiniko kitegeeza yeye ekimuwalanya kubeera mutuufu kankugambe kye nkugamba bampuuga gurupu ya bampuuga mpuuga ba Mamadi Nsereko
bamabike bamukaaku ono Kasibante Moses Babedi Bwanika n'abalala olusaniya bamunyagwa tekawo wonna gwe abo batyo balina pooti eyaabwe bwe bagwa kyokka ekyembi balowooza nti bagezi be balina okutegeera ebyobufuzi naddala ebyoludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga Uganda kyokka ate nga ebbanga lyonna lye babadde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda naye Lukwago muteekemu Lord Mayor yes bino byange banoonye kyogamba naye abadde awo Lord Mayor bulamu kulugwa mu pooti eyo tugende ku nsonga gye nkugambye lwaki Uganda muyina okwesunako olwakyagulanyi essaawa zino ndowooza ensonga otidde gyogera nga bweri nti tulaba NUP teri n'omu yafunye kaadi anti kyekyo ndowooza kyogala okubuuza nti golowooza kaadi ya NUP bagenda kwesigama ku ki era egenda kugabibwa etya kakati wuliriza kwesigama ku nsonga ky'okugigaba nga tewali kusosola wuliriza kati kankugambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu Uganda wano oyagala toyagala ekibiina eky'abantu NUP amanyi g'abantu oyagala tokola ki toyagala NUP manyi g'abantu si slogan nga weri slogan uliriza kakati okumanya Kyagulanyi musajja mugezi nnyo n'ekibiina ki NUP era Kyagulanyi olaba bantu tebamutegererawo singa bamutegererawo singa bamunyigadda ne basooka mubuusabuusa kati bamulabye kati nti enzannya y'ebyobufuzi eri tekiniko nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna kaakati nga NRM tukyali mu kusika omugwa twogera kyonna kino ebyalabikira mu kamyufu ak'ekibiina ekyo kati gwe lowoozaamu eri NRM badde mu buyinza emyaka 40 NUP gye twogerako ya myaka emeka yakava kujja kujja wano emyaka egi 5 egy'obufuzi kati era gwe gy'oyagala waliwo bannabyabufuzi bendabye ng'ono Yalhaji Latifu Ssebaggala ono w'ekawempe ayagala obwa Lord Mayor yagambye basajja naye be bamu bali yagambye nti yayagala NUP nga tennatuuka gaba kaadi oba ng'egaba kaadi esooka eteekewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku mivuyo eginalabikira mu kugaba kaadi ekiraga nti ye nga Latifu Ssebaggala amanyi bulungi ebbanga lyabaze mu kyobufuzi nti NUP mu kugaba kaadi egenda kukola obuvuyo kati oyo ye politician failure abagwa mu pooti eri gye neeyogeddeko yabampuuga kati gwe Latifu Ssebaggala osinziira otya era gwe oli mubaka kyoliko obubaka bwa Katonda nti mu kugaba kaadi bateekewo akakiiko agenda okunoonyereza ku bina bisaliddwawo gwani kati singa kinaagenda ku mateeka gwaweereddwa kaadi oyagala bateekawo akakiiko kakunoonyerezeeko njamu munene mumubuuze nze mbasaagala kakitegedde ekitegeeza mu bwongo bwakimanyi bulungi nti ayinza obutaweebwa ki kaadi tadisavingibwa kuweebwa kaadi kyogamba kati waliwo abantu nga kanongoosemu mu kigambo kino byanjawulo mpulira bannabufuzi bagamba nti baamumye kaadi oba nanyima kaadi oba banaagimpa wali tebagaba oba tebamma bawooyo akola ki agwanidde okuweebwa kaadi era ekigambo ekituufu ekirina okukozebwa kiri nti singa naaba sinza agwanidde okuweebwa kaadi ey'ekibiina ki NUP nja kukola kino oba nja kukkiriziganya n'ebibiina bisaliddwawo abo abatunuulizi b'ensonga oba nja kubiwakanya naye mpulira abannabufuzi bangi bagamba NUP bwe nanyima kaadi wabawulira NUP bwe nyima kaadi kubanga ndi mukatuliki ngenda genda nkwate ku muti gwa mpuuga kaakati ebintu ebyo mbadde ntegeeza kati bw'owulira omuntu nga Latifu Ssebaggala ng'ayogera ebigambo bye tekitegeeza nti akimanyi bulungi oba ye muli awulira
ayinza obutaweebwa ate nga kituufu nze nganze saagala emuweebwe basajja abo wuliriza Latifu Ssebaggala yafuga ebisanja 5 emyaka 25 ng'ali mu parliament Ssebaggala oyo Latifu gwe mulaba ayogera emyaka 25 ng'afuga bannakawempe naye tuzimbye kyembadde kugamba nti Kyagulanyi wanjawulo nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda mba temumufunanga omwana azimbe kalakita ey'abavubuka benyigire mu byobufuzi kati ekifo ekyalwanira ekya meya w'e Kawempe waliyo omwana omuto fuutu soja bamuyita Umaru Magala Umaru Magala oyo ng'ovudde mu biki yalekera Nalukoola oyo yaliyo bomu kubadde bagenda okuvuganya naye n'essawa zino nawulira mbu yalekulira ekifo ekyo ajja ku bwa kansala naye nga mazima gandi badde nti Umaru Magala yani badde alekulira lwaki si Latifu kakati nkuzeeyo ku nsonga lwaki Kyagulanyi nti ebyobufuzi bye bannayuganda bye baagala babi betukkiririzaamu abangi kubanga essaawa zino mu kugaba kadi kwa NUP bw'osituka n'ogamba nti bateekewo akakiiko akanoonyereza ku nsonga ezo gwe nga Latifu Ssebaggala ndowooza oba olaze nti gwe teweesiga kakiiko akalondebwa omukulembeze gw'ogamba gwokkiririzaamu Kyagulanyi okategedde nti kiraga ggwe awo woliwo otudde nga munnabyabufuzi Latifu Ssebaggala tokkiriza mu kakiiko akateekebwawo omukulembeze ogwogamba nti ye pulezidenti wo Kyagulanyi bekanaasala oba okategedde kakati wati Kyagulanyi mugezi n'ekibiina kye era bamubalira amapeesa ago beetaaga okuweebwa ebiti oba nga yagabala musajja yalwawo singa yategeera najja mu byobufuzi bire ebyemabega singa Uganda twafuna dde omukulembeze omulala yamala kweteekateeka kulaba nga kakati lwaki essaawa zino enteekateeka ez'ekibiina ki NRA kya NUP mu kugaba tiketi yaakyo okimanyi nti bagatandikira ku bakansala omuteera gino egyewansi omanyi kitegeeza kitegeeza nti Kyagulanyi ali mu kuwaayo chansi abo abakulembeze abatali ba mululu beepimepima amaanyi wa we bagwana okukulembera oba wa we bagwana okwolesa obusobozi bwabwe mu kifo ky'okukulembera nti bw'oba nga gwe weewulira ng'okiraba oli bunafunafu naye nga weegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa parliament nga naawe mazima ddala olaba tokisobola akuwadde chansi nti ddukayo mangu jangu eno mu bakansala gy'oyinza okusobola naye osobola okuweererezayo bannayuganda bw'oba nga kituufu enteekateeka zo zakuweereza kati njakuba kitikiri NUP nti egenda kubeera direct nnyo ate egenda nakunyuma nikimutasuubira nti bwe tuva ku bakansala tugenze wali ku kifo tugende ku baka ba parliament basinga bonna wo balinze era wo batunuulidde nti twamala dda okulonda mu bifo byawa si ekibadde wali emabega nti bangi badde baweebwa tiketi oba abataweereddwa ng'oba tebakuwadde ku kyama mubaka wa parliament olangirawo direct nti ngenze mu kifo ekyaki ekyobwakansala oba ekifo kyonna kati ku mulundi guno tekiriiyo abawadde kyasi n'abagamba mwepimepima amaanyi mwekka mweki gwe wekka nga teri n'omu akukoze eki akutaddeko otegeere wawo okolaki era abaana aba abagezigezi era mbagamba abagezigezi batuule babaale amapeesa gaabwe bukyali bagende gye bagwana yes gye balaba gye bagwana nti gwate akikole ojja kuwenenya weka kubanga NUP mu kugaba kadi egenda kuwooya abasukkulumyemu so kati mbufunze akakiiko tekeetaagisa ate kaki akananoonyereza ku nsonga ezo kakyogamba kati nawe kyogamba nti gwe mu kubakkiriza nti akakiiko kano ke bateekawo tetagenda kukola kimala nze ndi mumativu n'akakiiko n'ebinaakavaamu kati bali Ssebaggala baleke bafu bali mu pooti eri gye nayogeddeko kati tuli mu kwogera ku baana b'ebufuzi abaddala owaayi tugendako ku nsonga endala naye abantu balina okukimanya tulina omukutu omulala abantu bagamba omukutu by the way bali ku mukutu guno ogwa AKTV media tulina omukutu omulala ogwa 11 UG ogwo omukutu nga nayo tusangibwayo YouTube channel yes YouTube channel eyo 11 UG osobola kugendayo n'okyalirako naye tujja teekangayo waaka afaanana bw'ati oba n'asinga wano 11 UG tukayo subscribinga twongere okuba nga tugenda mu maaso kiri wanu mu kigambo yes 11 mu kigambo osobola okuteekawo 0
N ne E then otekewo era kyekimu 0 N ne E ye 11 ye 11 then wali otekewo UG ng'omukutu gyeguli nagwo gukola ensonga. Munzikize nkole mu katono nnyo bwe nti katono nnyo tukomewo tuddawo tubadde kale kakati birebe nanga bigenda mu maaso tutambula n'omusajja Maidwa nga Haji Abudongo n'omusomi wa Ddwa Kayingu bannayuganda mwina okubeera nga mukimanya abali Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Haji Abudu musomi wa Ddwa amala ebizibu bya bannayuganda bonna owaayi wanyisebo omusajja wa Kabaka waliwo ebigambo ebimaze okubeera nga bifuluma naye nga binkwasiza n'ennaku ab'ekibiina kya PFF bamaze dde okukola omukago n'ekibiina kya General Mugisa Muntu kine anti nga tolekedde anti oba nso oba senga naye kakati ekintu kino nga kimazeemu amaanyi kati nze mbeewuunya bannayuganda lwaki mbeewuunya kati ky'oba olaba mbagambye wali mu kusoma emabegako nti Katonda yabayamba n'abawa Kyagulanyi kuba wanjawulo mu bannabyabufuzi bonna abali mu ggwanga Uganda. Kaakati obadde okimanyi nti Mugisha Muntu oyo Jeno mu gavumenti ya Mwami Museveni yawummula era Jeno mu gavumenti yani ya Mwami Museveni. Kakati bw'oba olaba Mugisha Muntu mulabe nga Dr. Kanokiza Besigye mulabe nga Enwe Tumukunde abo na retired yesimbako kuba president kati ati bwe badde nzija kakati mulabe nga Mama Mbabazi abo bonna bemmenye waggulu nga bonna bemmenye abo bonna baaliko wansi wa Mwami Museveni nga mukama waabwe bonna bemmenye abo essaawa zino zetwogereramu oba emabega waliwo akaseera akaatuuka ne balaga nti baawukanye nti ebikola bya Museveni babyegaana era ebikola bya Museveni babivumirira era ebikola bya Museveni tebabikkiririzaamu. Nakati Besigye bw'agamba kale Besigye ye asooke tumuggyemu naye naye kale tukasooke tumuggyemu twogere kwa Mama Mbabazi twogere ku Tumukunde ne Mugisha Muntu gwe tuliko nti bwe kiba nga Mama Mbabazi yavaayokko n'alaga eggwanga nti Museveni mubi nnyo era n'ateekawo embeera ey'okusaba bannayuganda bamuteekemu obwesige afuuke pulezidenti ng'agamba mbu wakukyusa ebyo ebibi ebiremye Museveni mukama we n'ekibiina ekyaki ekya NRM. Bannayuganda omutaamulonda oba bataamulonda twalaba nga ddusazeeyo wa NRM era Mama Mbabazi essaawa zino be bamu kubalya ensimbi za munnayuganda yes nga zira munda mu kibiina ki NRM omufunze essaawa zino ye ne NRM oba Mama Mbabazi ne Museveni balinnya mu kiki mu kimu. Tudde ku Tumukunde oyo yasembyeyo mu kalulu akaggwa yavuganya ku ntebe ennene yes yavuganya era ng'agamba nti enteekateeka za Museveni n'ebikolwa bye abivumirira si bye baawaanirira nga baabalwanyi era n'ajja n'asaba bannayuganda kyekimu akalulu bamulonde kuki kuba pulezidenti obw'eggwanga Uganda. Gye Tumukunde oyo mu kalulu kano akagenda okubinda akabindabinda ka 2026 obadde okimanyi nti akomawo ng'ali munda mu kibiina ki NRM kuba president kubwaki ajja nga MP olimba bajja no bamwe bawulira leka naawe bebaki bajja no bamwe Tumukunde wetwogerera kati eyali aka presidential aspirant yes eyava n'avumirira n'agala tegeeza nti alina bingi byasobola okukola ebireme Mwami Museveni era bannayuganda muteekemu essuubi okubawa Uganda empya presidential candidate kati essaawa zino ajjira ku tiketi ya kibiina ki NRM nga member of parliament kaakati nga sinnamuvaako ndi mukusigira kifaananyi ekya Mugisha Muntu kati kikwewuunyisa nnyo okulya nga Mugisha Muntu n'avaayo n'akugamba nti nze mu kalulu ka 2026 nassa omukago tuli mu nteekateeka ezitta omukago ne PFF eya Mwami Besigye ne Lukwago era amawulire agaliwo galaga mbu singa okulonda kutuuka nga oba akakiiko ebyokulonda okanatusa akaseera okuyita abo abeegwanyiza okufuuka ba pulezidenti b'eggwanga Uganda nga Besigye akyali munda mu kkomera
mwami Lukwago Elias Alhaji yasubira okugenda mu Electoral Commission okujjayo empapula okwesimba ku ntebe ennene kuba president. Kati bwe kibanga Mugisha muntu ebbanga ly'omala mu NRM ng'ekola bubi ekitegeeza nti waliwo nga bano abakulu bonna bavuganya gavumenti gyewakola ki gyewavaamu waliwo ng'obalaba olowooza kiki kye bataakola ku mulundi guno kye bagenda okukola okusigukkulula gavumenti eri gye walimu gy'ovumirira mu kaseera kano ntimbi kano oba nkaddirira abatulaba bakategere bulungi Mugisha muntu ebbanga lyamala mu NRM bano Balukwago baani y'omu ku baaduumiranga n'amagye poliisi bagende bakwate bannabyabufuzi abo Balukwago nti essaawa zino gwalaba gwasobola okwegattako okutuusa gavumenti gye yalimu nga bamuvuganya mu kaseera kali ekitegeeza nti bano balina byabwe bye bakola ki bye bazannya ekibanga nabaana babaddewo ku opposition babadde bakolera bali yenjawulo eya Kyagulanyi gwe kigambo protest vote waba kiwulidde ku baani bano bonna babaddewo Kyagulanyi ekka ate bano bakivumira protest vote kijjidde ku Kyagulanyi era kyoyogedde kyekituufu nti bano bonna wodde poteri gye nayogeddeko wammanga ey'abampuuga basereko bakasibante bamunyagwa bamamabikke bamukaaku bonna bagoomo olupapula lwamawulire lwafulumye gye buvuddeko awo nga lulaga 25 years of fake opposition ne bateekawo ekifaananyi kya Besigye ne bateekawo ekifaananyi kya Balukwago ne bateekawo ekifaananyi kya Mathias Mpuuga bwe gaba maka Besigye ye taata bwe gaba maka Besigye ye taata mwe musajja oyo annuma okujja wano mumwogereko naye tuleeta kukola gano ge mazima EKTV tukolera abantu twogera mazima tugenda kubikkirira nsonga enkyamu tugiyite entuufu fe ekituufu tuyita kituufu ekikyamu tukola ki tukiyita ekikyamu kakati Besigye olupapula olwo byawandiise byonna 25 years of fake opposition bakubwa ekifaananyi kya Besigye nga kinene yes batuufu n'Empuuga batuufu batuufu kubanga Besigye ye taata muba fake okategeddeako kakati Mugisha muntu bakwewuunyisa okubanga essaawa zino ye mukulabaako okutuusa obuyinza okuggyako Mwami Museveni ayina kugenda mabega wa Lukwago lwaki yegatta ku w'amaanyi anti kyekigamba bano abasajja tebali mu bwa kutuusa buyinza bwa ggwanga Uganda bano abasajja tebali mu buyinza tebali ku mission ya kukola ki ya kukyusa bukulembeza baliwo okuumirawo ate musajja ate okazijje mu kamwa bino bye bakola byonna kyobula nti tebagala kuwagira w'amaanyi Kyagulanyi era amaloboozi mangi gavaayo nga bavumirira protest ki vote kyovola banga beta opposition bu parties bungi kakati kasoke nkulage era akalu ka 2026 uliriza bino njagala olabe FDC dajana nkumbi ereeta Nandala Mafaabi oyo myaka 25 abadde mu parliament FDC gwekola ki gwereeta ogaba takimanyi talina buyinza talina maanyi gonna ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda nga bw'okimanyi naye bw'akimanyi eyo FDC yaraja nankumbi PFF ereese Lukwago kati akokoze nze mbadde jasinyira kanumi wano bakati kakulumye kale kakati PFF ereese ani Lukwago okuvuganya mwamu yani Museveni oyo abaddeyo emyaka gyonna naye emyaka 25 plus wali wano MP wa Kampala Central kale uliriza tugende ku mulala tugende ku kibiira ki DF Mathias Mpuuga Nsamba ow'ebitaano kati akakuluma ndaba weegiraagira sagala kuddamu kabanga ombuuza nti kyekikulumire nga kasijja biramu kati obadde weetakula yes ADF oba DF kale bali byonna byebimu kale DF ereeta Mathias Mpuuga Nsamba alina amaanyi alatwala Mwami Museveni olowooza bagambye mbwe Masaka bagobeyo Nuupu ne NRM tubalinde tugende kwani tudde ku mulala tudde ku Jema erina basaalirwa ne bakatere bonna NRM betaddewo nawulidde nti ono Katumba oye ajja bansereko bajja kati byonna banidi bona bakomawo kakati ng'otunda ensonga ezo zonna bannayuganda mutegeere nti abasajja bano tebali ku nsonga za kutuusa bukulembeze mu ggwanga Uganda
bali mu nsonga Zakulya. za kulya Lusaniya. na kulemezaawo mwami Museveni. Twawulidde neno kyali kino ekyolusaniya Munyagwa naye ajja kuba president. Can you imagine? Ne mutumanyidde. Mumanyidde eggwanga. Station yagambye tagenda kujja kuba president. Station yakalulu kamukubye abantu bamuyisizaamu eggaalo manyi bannayuganda nabo si bangu. Yatidde. Bwe bakuzira. Bannayuganda si bangu. Ensolima eza NUP abakansalazi mu disitulikiti wa Kiso bano bafudde wansi ne waggulu. Abagenda okusikana mwami Museveni bagenda Kyankwanzi bagenda simanyi wawa kati kano kaddamu mwebaze Kyagulanyi bannayuganda mwebaze Kyagulanyi nkaaga mu bataano balambirira kakati ng'oggyeko ekyo abo boolaba n'abalala bangi temwabategeerako oba balowooza nti bannayuganda basiru naye Uganda yensi esinga okubamu bannansi abaagala ate abakyawa nti akaseera okatuuka okuba nga bakwagala nnyo naye obakukyawa bakola ki bakukyayira ddala kakati abo ababaka ekyewuunyisa abamu ku bo bakomyewo era nga basaba ki kiti y'ekibiina yes abamu ne beeteeka wano abala ne beeteeka wano naye ekituufu kiri nti bannayuganda tumanyi abantu abo era bannayuganda bamanyi abantu abo ng'ovudde ku bannayuganda ne Kyagulanyi Robert Ssentambo Bobi Wine n'ekibiina ki NUP kikola ki kibamanyi bulungi nti kyova olaba ne mu kugaba kaadi kuno basookeddeeyo yabadde indicator eraga nti bw'obanga gy'oli eyo bano ababaddeyo balina emizoobano gye baakola gwoba ng'oli eyo bakulaze indicator nti yanguwako bano abaliyo bano balina bye baakola owa ebituufu balina ku musaala kati wuliza bino kansala buli mwezi sente zitali mu budget oba ogutamanyiddwa just bawewa miliyoni 2 okuva mu kibiina ki NRM obujulizi mbuyina bajje babumbuuze kitegeeza abantu nabawadde na sente nfunadde manyi miliyoni 1.3 miliyoni 2 zalinnya dda 2 ziva mu teziri ku musaala bakansala ba NUP abo boyogeddeko wammanga abomu Wakiso abo bali ku musaala gwa NRM miliyoni meka 2 buli mwezi kitegeeza ne ku mulundi guno ku mwezi guno ogwa vetting era ensimbi bamaze kuzikekera bagagga kyobola beera waliwo kasala omu ali mu bitundu by'emakindi eyo yagambye nti NUP ne bwetamuwa kaadi talina kyajagaza ate era takyalina kyagaza bya bufuzi bya ggwanga Uganda mbo yawulira nga mumativu asaavinze oba nekyafuna mu NRM anti taza kyogera bwalo naye ekituufu kiri nti yalaba mbu akasente kaafuna eri kabwerere kamukolera nti alaba ebudde bagenda omala nga asika omuguwa biki asalawo nayogera ebigambo ebito naye nga NUP yalaze dda gwe ng'oli olina obusobozi ng'oweegwanyiza ekifo kyonna naddala obwa kansala ng'obwo genda bano bonna nga bwe baalondebwa oba nga bwe bagenda omwami Museveni eyaabwe envuunike era byonna nga bigenda mu maaso owaayi naku nga batuwadde entono okunoonyezaamu akalulu owaaye omanyi nakikugambye kati kankikugambe kino bantu bangi bali beegomba Museveni naye mwami Museveni kati kankakuba akaama kano kaama mukawulye bulungi mu ggwanga Uganda temuli muntu asinga kusula bubi Kyagulanyi temuli muntu asinga kulya bubi omusajja nga bamuwadde ennaku temuli muntu asinga kukuba tulo zira mwami Museveni ziri 10 meka uliza yes 15 uliza bamugambye azalagire mu nnaku 10 kakati kyekiri kyenkugambye nti mwami Museveni mu ggwanga Uganda era bw'ogenda n'okwata akuuma kano akapima pressure oyinza okwekabira toyinza kuwa results gurupu ya Kyagulanyi yonna nija kugimalawo bw'oba musawo n'ogenda n'okebera mwami Museveni pressure toyinza kuwulira abantu results ogamba kubanga Kyagulanyi alina engeri gy'akosezza mu mwami Museveni mu mubiri guno gwe mulabako ne mu mwoyo ogw'omunda nti mwami Museveni waba nga yeebase bw'ati akugumuka ayita Kyagulanyi twamulabiko eyo mu biralo by'embizzi ne tumulabako mu biyumba by'enkoko tumulabako eyo mu mabuloka wansi mu zitanuulu tumulabako mu lumondi Museveni yennyini byonna ebyo yali abikoze ddi twamulabiko ne munnanaasi eyo ng'anoga nanaasi mu lusuku ng'atema amatoka yali abikoze ddi ebyo byonna abikola lwaki Kyagulanyi mbw'aga akolaga abantu kati nti naye embeera za bulijjo ez'abantu akola ki naye yeerabidde yakavayo juzi kuduulira bannayuganda nti mukyala we Janet Tahara Museveni
Butakimanga ku mazzi, tafumbanga ku mmere, yes. Kakati sawa zino ali mukulaga. Amalina okutambula wabanga agenda gyalaga. Amalina okuparkinga emmotoka ssebo. Bwasanga abantu nga bali awo. N'agenda n'agabba owaye. Byonna bw'obiteeka ku minzaani kikulaga omusajja oyo embeera mwali yandiba nga si nnyangu. Oba kyekyamulese n'emmengo. N'agulira abataka emmengo. Kyagulanyi. Obuwumbi 9 n'agula ettaka. Kyani? Kyagulanyi. Obuwumbi 52. Ani? 58. Kyagulanyi. Azimbira bataka kutaka. Aseri ki? Kyagulanyi. Ate kyamukozesa ensobi nnyingi. Tolaba ntulayo emyezi mitono. Naye omwana kyakozesa Mwalimu Museveni ensobi nnyingi. Ate buli walaga tulaba baasa milioni 12, milioni mmeka, milioni 10. Exact. Kyembadde nkugamba. Nti Mwalimu Museveni otukatukira mu kalulu. Era naye akimanyi bulungi. N'abamu abateekateekera eggwanga lino mu nsonga z'ensimbi. Mwalimu Museveni agabye ensimbi mu kisanja kya Kyagulanyi oba mu bbanga Kyagulanyi lyamaze ng'amufuga. Obadde okimanyi nti bw'ogenda okulengera babbuloga oba babbuloga bano ab'ekibiina ki NRM bonna essaawa zino bw'ogenda obayingira munda baali ba kibiina kya NUP abajjayo n'agamba mu busiibiri ki. Kakati kino ekisanja oba guno omulembe gwa Kyagulanyi bw'ogenda n'obala ssente Mwalimu Museveni zafulumizza ng'alwanyisa muvubuka Kyagulanyi zenkanankana ebisanja biri byonna eby'emabega yakafuga emyaka 40 agenda kweza myaka 40 ng'afuga bannayuganda. Kati ekisanja ky'emyaka 5 ekiwedde asansanyizaamu ensimbi za munnayuganda ezenkanankana zasansanyizza mu myaka 35 bukyajja. Kiraga ki? Kiraga nti ono ate w'amaanyi nnyo kuba n'abadde. Okategedde? Kiraga nti ono mutuufu. N'abalala bw'oba nga gy'oli egy'oyitira n'oyanga bipropaganda stories nga bagamba nti Kyagulanyi kikyalina kikyalina ku balala bagambe Mwalimu Museveni emyaka 5 Kyagulanyi gy'amaze ng'amuvuganya yakakozesa ensimbi za munnayuganda ezenkanankana ebitundu 99 ku buli 100 mu myaka 5. Mu myaka 35 mu nsonga z'ebyobufuzi Mwalimu Museveni yasansanya ensimbi ezenkanankana ebitundu 5 abadde ateekamu mu byobufuzi bya Mwalimu Museveni. Naye ate gw'ateeramu nga ye tateekamu. Oliwo abantu kati kulaba oti mugadange Kyagulanyi tomwagala omulonda era kati nze wadde ndi munnamawulire naye webanga bya serious nti omuntu asobola okulaga kyalonze nze nonda ambuleera nokitegedde kati ensonga kati saawa zino kankube n'akaama akalala bannayuganda batulaba Kyagulanyi saawa zino nga tugenda mu kalulu kano akajja obadde okimanyi nti n'oba takutte ku nsimbi ye gye yakola mu music n'oba tagikutteemu essaawa zino ensimbi ezidukanya campaign wenziri bannayuganda bamaze doziteeka ku mmeeza bannayuganda kituufu bamaze okukwata ensimbi kuva ebule n'ebweya ezigenda okuddukanya enteekateeka eza campaign bwagazi oyo w'abantu. So n'olwensonga eyo Mwalimu Museveni akyakola ensobi nnyingi ddala ku mbeera za Kyagulanyi oba ku byobufuzi bya Kyagulanyi byazze akola mu ggwanga Uganda. Owayi nga tuwunzika nakano kakulu nnyo waliwo amawulire ge nnawulidde omwami amanyiddwa nga wanu Yuji Chopa Uganda musajja wa Kabaka babodegaadi ba President Kyagulanyi waliwo abali mu nkomyo ekimu ku biboogerwako nti baakola effujjo ne bakubakuba abantu kakale ate n'omusajja wa Kabaka Chopa Uganda we mukuma nankyukakyuka betumanyi aye naye baamuyisizaamu. Kino kitwalawo abantu bano kubanga oliyita kiri kakati ensonga ezo mbadde saagala zoogerako muganda wange naye kanzoogereko kubanga ozimbuziza ate era nensobola zoogerako bwe nti kituufu nga wuuli nafunye obulumbaganyi obwankoleddwako omu njala mukitegere bulungi wano omu ku babodegaadi omu ku babodegaadi abakuuma Pulezidenti oba Kyagulanyi Kitongo Ashraf yankozeko obulumbaganyi era nayonoona ebintu byange naye ekyomukisa omulungi eno message njagala egenda eri pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abakuvuganya si NRM yokka olina n'abantu bangi abakuli ku lusegere nga nabo bakuvuganya. Yes
oba bwe bambega betuwogerako enkya neggulu bamuteeka kano kankaddemu abantu bakategeere oba bagenda kunkotinga bubi ate wanu wagenze mu interview biki awuliriza eno message ya Mr. President Mr. President owekitiibwa mu bakuvuganya si bampuuga bokka si Museveni yekka oyo n'abakuli ku lusegere nomata bakanyama baani nga nabo balabe bo abakola ebikolwa kubanga kakati bw'otulyembeeyo gye tugendamu yakazigizigi oyo singa sinze wanu oba Chopa Uganda eyakoleddwako obulumbaganyo obwo oyo singa biri bitya singa biri mawulire singa buli TV singa buli TikTok singa buli YouTuber ne ku poliisi singa ku poliisi ensonga yonna etambula naye nze okuba nina enjawulo nti njagala nnyo omukulembeze wange n'enkyukakyuka so ensonga eyo omulenzi yakoze njesigamya ku ye naye bamugambe enteekateeka kikyagenda mu maaso ku ye ng'omuntu naye message negenda wa president abantu ng'abo batagetinga akaseera nga kano okubanga bayisaawo bakole emivuyo balabike okubanga bookesa oba bakogezaako ebitali bituufu naye oluusi nga babikola ku lwabwe kitegeeza kati bono bagenda mu kkooti ono gw'otwala ye ng'omuntu ate ngenda mutwala ogenda musuwinga yes watabawo kikolebwa bannamateeka bange namaze dde okubasavinga ne mbagamba mukole ku nteekateeka era nkugamba wiiki eno weggwerako wiiki eno gye tulimu beetandika owuliriza leero lwakumeka leero lwakuna kati nkuga tubetuuka kunaku olw'emmande bannamateeka bange bajja kuba bamaze okukola buli kyetaagisa omulenzi oyo mukoleko nga kuba sisuubira nti ne pulezidenti wange akkiriziŋŋanya n'ebyokukola effujjo ddala ku bannamawulire wabadde wamutankudde kati ye kanyamaze ndi munnamawulire ki ekitugatta anti nange kyembuuza omuntu ava atya mu bbanga nagoba omuntu omanye abaana abo ate basiru nnyo kyova olaba naye tusaagala kumwogerako naye kamwogereko lwaki bwe kibanga gwe asemberedde omukulembeze naye nga tosobola kuteekamu ndowooza yakubiri mu byolowooza otherwise kiba kikyamu era buba bulabe bw'amaanyi nnyo kakati omuvubuka oyo alina kaguruupu ak'abantu abamu mba baagala okukuba erinnya 11 oba Chopa omusajja wa Kabaka ligwe wansi mpaka ku ttaka naye ne beerabira nti nze amawulire g'eggwanga Uganda ensonga z'amawulire zibaddemu kati ngenda kuweza buli omwaka gwentambuza mwaka gwa 13 ate ng'okoledde ku mikutu eminene ddala yo tayinza bbaga yes so kakati oli kanyamaze ndi muki munnamawulire tulina bitugatta naye balemwa okutegeera kati ffe tunasibira ekikookolo ekibiina kyaffe ani anatambuza amawulire sagala mukisibire kubanga si bya kibiina nedda temutya kubanga bano be baliyo betutandikirako temutya kubanga bino bya muntu si bya NUP bongezenga olwo nalingenda okukwata amawulire ne bankwatako mu bulago ne bansindike ne banga tojja gakwata wali ku kitebe saali ku kitebe kati gyembadde nkugamba nti abaana abo balina ebigeni bya pulezidenti mu kusaba guno omulanga abantu abamu beegendereze yes guno omulanga ng'okubidde pulezidenti ng'asinziira ku mukutu guno oba ng'asinziira wano nti pulezidenti baako abantu abamu bekola ki beweekengera oba abantu abamu booteekamu kakasengejja nga balina ebigendererwa byabwe nze nkugambye ekizampe entono singa tabadde nze kati singa wawaddewo obudde olina obudde bayinza kupureyingira wano audio ne videos ez'aba bloggers bannamawulire abamu mu ggwanga Uganda nga bampita mbu tukole interview nga tukuba ekibiina ki NUP nabagambye nedda era nange olwo bankubiddeko nga baŋŋamba nti nkusendesende osobola okugenda okukola nabo interview okitegere kati sinze oyo nga naye ba NRM era bagambe bampita wanu Yuggi Chopa Yuggi musajja wa Kabaka amaloboozi gaabwe ngazannyo bangaleke tekyetaagisa naye nze ensonga yange eryemu oba oli mu kifo kyo oba oli mu kifo ki wa abantu respect ate bwe bakanyama mufavalinga ekifo kye mulimu nti muli element wadde gwenza okudda olowooza nti oli wanjawulo wabula olina element abantu basobola okuba nga bakulabira naye ensonga z'oyo omuvubuka
ngenda banamatika bange tetwagala kudamu kulaba ba comrade bafe bandolera balala bakyali munda yes nedda kufaanagana ate tulabe nga n'ono yeegasseeko tubeerenga ate what about kikolebwa ngenda muteekayo ge mazima asula ebintu byange kubanga yakukubye yes ate ekisinga kati kamawulire bana batulaba ekisinga okunnuma esaawa zibina kyaffe yes ekisinga okunnuma era kyova abantu labo nti mba nebasebwe nti ku buliri oba ntudde mu ntebe n'endowooza omuvubuka oyo engeri gye yansanga we nali empisa gye yampisaamu by the way olunaku olw'omukaaga olunaku olw'essande ku sande ngenda kubateera obutambi ebyaliwo omuvubuka oyo nga nkolako obulumbaganyi akubanga nazeeyo mu kifo ekyo ne bansuubiza nti bagenda kubumpeeza ku lw'omukaaga footage eyaliwo lwenzijukira embeera gye yampisaamu era okuba nga nkyuka oba nga nfuukuka emmeeme naye nze ndi wa NUP yes ate NUP nkugambye si yali mu nsonga zino kubanga abantu abamu bafuna ensonga n'abantu obuntu ku personal level ne bazitwala ku kibiina ku party level abo basiru be bali mbadde byogerako abo basiru ate nze 1-1 ebbanga kati omuganda wange ebbanga ly'omanyidde eddene ekituufu era omanyize wensimbi mba nkoze eki mba nsimbi kati nze 1-1 temuli mpulirayo era mutereke buli obutami obuzzenga bwe kiribaawo nkyuke enkubaaba enkyukakyuka ntandike enkubaaba enkyukakyuka naye ate sigenda kukkiriza abamu kuba enkyukakyuka okuba tuli mu nkyukakyuka ate okulinnya eddembe ly'abannamawulire oba nange ng'omuntu okitegedde kati nze era ddala esaawa zino ndi mu ddwaliro nfuna obujjanjabi era bandabako nga naakava ennaku ezasooka nali mpazeewaze amaaso galimu omusaayi nalina ebiwundu naye alhamdulillah esaawa zino embeera simbi naye bano ogenda mulina okukimanya abantu we batyo tetubeetaaga muffe olwo obutambi bwenjagala okuzanyira bannayuganda bukwata ku nsonga zo naye sooka ozireke okozi waliwo ebiri mu kukkaanyizibwako olunaku lwejjo olunaku olwokusatu wabaddewoko ku nteekateeka n'ensuubizibwa nti bagenda kubaako engeri gye bantereezaamu ku nsonga za kamera kuba nze kyenjagala kiri kimu akirafu oyo njagala ebintu bibiri okuvaayo mu public agamba abantu ensonga eyankubya ensonga ey'okubiri njagala ave mu public aneetondere bw'anayogera ensonga eyakubya nga gwe wali omukyamu ajogere bw'abanga gwe wali omukyamu anti nze nyina yes nze njagala because nze ntambulira mu kamera ku mikutu gyange bonna abantu mwenna abamanyi bamanyi ebintu byange sibikolera mu nzikiza kati kyenjagala kiri ekintu kimu njagala kusooka ddala kamera yange eddizibwewo ekyokubiri njagala Kitongo Ashirafu aveeyo yeetondere bannamawulire b'eggwanga Uganda nanga neetondere ng'omuntu era agambe taliddamu kukola fujjo ku munnamawulire ne ku munnayuganda yenna kubanga president kyapuliikinga eryo fujjo yes era kyenjagala wangisebo tujja kuyingira nnyo mu nsonga ezo tuzireke abantu ogenda basiibule naye kakati batulaba abalungi abali ku mukutu guno ogwa EKTV media ndowooza mbeyanziza byansusumwe bali kunkyazaako olunaku lwaleero naffe tusiimye nnyo mbasuubiza nti tugatambula ffenna ebbanga lyonna enteekateeka zonna zamaze dda okuba nga zikolebwa mpozi temwerabira kugenda ku mukutu ogwange ogwa 1-1 Yugi YouTube channel nayo gyeri twakagiggulawo naye egenda kubanga yes egenda kubanga eyokya yes so mu subscribing zino channel 2 eno EKTV media koteka ne 1-1 Yugi then tuyoko kubanga tutambula kale sigenda kusukako nnyo wano atakumira mpeera abankumire Ssaabasajja Kabaka wange awangaale alamule nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu 2025
president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu alonchize ekifaananyi kino nga ekigenda okuba nti kigenda ku ballot paper ye eya 2026 mu kalulu ke tuyise aka protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire n'olwekyo nga ofisi y'omubaka omukyala owa Kampala naffe tusitukiddemu era nga tusimbudde olunaku olwaleero nga tutandise okukuba boards za president zino tuzijjuze ekibuga Kampala district kyonna n'olwekyo buli team Shamimu Malende beera nga oli mweteefuteefu okufuna boards zino kubanga tugenda zitimba ekibuga Kampala district kyonna aprons reflectors zonna tugenda kuteekako omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bambi tubikole kubanga munaye president waffe talina ssente emirimu gye gyonna gyafa era takyakkirizibwa kukola n'olwekyo ffenna tujoininge cause eno tubeere nga buli muntu gyali mu constituency ye mu area ye wonna wooli osobola okuba boards zino naawe n'oteekayo osobola okubeera nga okuba posters osobola okubeera nga okola ekintu kyonna mu kuwagira National Unity Platform ate nga ne fundraising yaffe ekyagendera ddala mu maaso wali ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform 2026 akabonero manvuuli team Shamimu Malende tusimbudde kutimba boards na posters za president Kampala district yonna